السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. olunaku olwaleero biiznillah ndi ne mukadde wange Sheikh Abdulrazaq Mutebi, musomesa wange era mukadde wange mu mbeera zonna, nabwekityo ngenda kutambula naye ku nsonga y'essala. Essala y'emu ku ibaada ze tusaanidde okusoma newankubadde nga bangi mu ffe tuli bagayavu mu zo. Nabwekityo ngenda kusaba mukadde wange Sheikh Abdulrazaq biiznillah atubuuzeeko era atuwe ekyo Allahu tabaraka wa taala kyamusobozesezza otuteekerateekera biiznillahi tabaraka wa taala. Seka tukwaniriza. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa bi atharihi ila yawmiddin. Tumubaziza rabbana subhanahu wa ta'ala tusobozesezza okuba nti tuli wano mu kaseera kano, nga n'okubeera wano ibaada gye tuliko enkulu era nga yatutondesa tubeere nga tubeera mu kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tufune enkolagana wakati w'omuddu ne Katonda we. Pozi nga situnabagenda mu maaso mbalamusa n'ekiramuso ky'Oweekitiibwa Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anamweshi tugenda mu maaso n'okuba nti twejjukanya oluvannyuma lw'okubalamusaako abatulaba n'abatuwuliriza mu nkweyi zonna gye muli. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe omukulu ennyo ogwalisaanye omuntu yenna okuba nti agwettanira. Emisomo giri esatu mu bulamu bw'omuntu yatasaana kubeera nti agiyisaako amaaso n'okugyekkanya obulungi ennyo oba okugissaako omulamwa. Omusomo ogukwatagana n'esswala, n'oba ng'oli mukoowu oba oli bizi otya, at least owaayo eddakiika 5 n'owuliriza ku musomo ogwo kuba bwe bulamu bwo oluvannyuma lw'okuva kuno ku nsi. Omusomo ogwokubiri ogukwatagana n'aqiida, oteekwa okumanya ozimba otya obukkiriza bwo, n'obw'oggyayo ebigambo bisatu nga tonnagenda sooka owulirize. Omusomo ogwokusatu al-maut, safaru ila qabri, okutegeera entambula yo ng'ogenda mu kinnya ekyomu tuyita kaburi eteyina mulwana wadde oluggi. Lwaleero ayuha al-ikhwa tujja kutambula ne ekikwatagana n'esswala. Esswala Nabi sallama yagituleetera okuva waggulu eri Oweekitiibwa Rabbana subhanahu wa ta'ala, nga yamuyita n'amutwala, yamuwa invitation letter gye tuyita ta'ashira, yamuwa visa n'agenda sallallahu alayhi wa sallama. Muwe ekigambo ekinene nga yakimwekwasiza wa hiya ssala, era mu mbeera eyo mu kkubo eryo lyennyini n'agifuula awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi min a'malihi yawma al-qiyama sala, n'agifuula nti mu mirimu gyonna egikolebwa ku nsi kuno Allah gwagenda okusooka okubala ku mwana wa Adamu ku minzaani ye watukakasa bulungi tujja kubalibwa genda kubeera ssala. Mu kkowe eryo esswala najja n'agisomesa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, nga esswala erina obukwakkulizo bwayo obugibeezaawo. Weewaawo ng'abantu bangi basaala naye okugisoma tebamanyi, tebafaayo, ate nga bwe mulimu omukulu Allah gwagenda okusooka okubala ku mwana wa Adamu. Ne tuba nga tulina ekikulu ennyo ku sswala, erina obukwakkulizo 8, naye 8 omwo mwe muli at-tahaaratun, okwetukuza. Okwetukuza kigambo kikulu nnyo. Inna Allaha la yaqbalu salata abdin idha ahdatha hatta yatatahharu. Allah tagenda kukkiriza swala ya mwana wa Adamu, ibaada yeetaaga kwetukuza buyonjo. Allah tagenda kugikkiriza ku muntu yenna okuggyako ng'atukudde mu ntukula shari'i. Shari'i tutegeeza ala ilmi nabi sallallahu alayhi wa sallam aw ala ta'limi nabi, ng'omubaka bye yasomeseza ddala at-tahaaratun,
era ebitabo byonna ebisomesa ku ibaada eyo enkulu bitandika na buyonjo taharatun, kwetukuza. Era bwe tugenda okusimbukira ddala nga tusoma okwetukuza kyeki. At-taharatu, okwetukuza kitegeeza ki? Izaalatu najasatin, kwe kweggyako obukyafu bwonna. Ogenda oyimira mu maaso ga Allah ng'oli mutukuvu ddala. Lwaki? Anti omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah muyonjo, ayagala bayonjo. Idhan okuyimirira maaso ga Allah olina kubeera muyonjo. Fa'allama an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kayfiyati tahara, omuntu yeetukuza atya hatta yaquuma bayna yaday rabbih, ayimirire mu maaso g'owekitiibwa ng'alabika bulungi. At-tahara kyeki? At-taharatu izaalatu najasa, kwe kweggyako obukyafu bwonna. Aw raf'il hadathin, oba okweggyako ekizuuse kiba kikuguddeko kitabaddeewo nga empitambi, ng'omusulo n'ebirala. Bw'okijjawo ekyo kyonna n'okyeggyako n'ogenda mu siteeti y'obuyonjo, kibayita tahara. Tahara, obuyonjo butambula n'amazzi. Alma, amazzi ago twagala okutunuulira nga tunaba gakozesa gayina ahkaamu, gayina ennamula. Genda kugiva ku ntono, omuntu atuuke okuyimirira maaso ga Allah nga ye yalemwa ng'omuntu naye nga yasomesebwa. Taharatun, obuyonjo tubunnyonnyodde. Hiya izaalatu najasa, kwe kweggyako obukyafu bwonna oba bukubaddeko. Aw raf'il hadathi, oba okweggyako obukyafu obukuzzeeko mu ngeri efaanagana bwetyo. Kabula iqamati ssala, tunaba kuyimirira maaso g'owekitiibwa subhanahu wa ta'ala. Amazzi gano ge twetukuza nago gayina ahkaamu. Ahkaamu kyeki? Ennamula. Tulina ennamula zaffe ziri 5 mwe tutambuliza ibaada zonna mu nsonga 5. Waliwo eri farda nga ibaada ogikoze ya bwatteeka. Waliwo sunna nga ibaada bw'ogikola weeyingira. Waliwo ekiyitibwa mubahun, ekintu kyokola n'otofuna mpeera, ate oba tukikoze tofuna musango. Oba ne oba ng'okikoze tolina mpeera zaakyo, ng'omuntu okulya ennyama buli lunaku, tolina mpeera, tolina musango bwe togirya, kiyitibwa mubah. Oba makruuhu, ekintu ng'okikola naye nga kitamwa. Ekintu ng'okikola nga kitamwa, Obusiraamu tebukyagala. Obusiraamu nga tebukyagala, ng'omuntu bw'agamba ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin, n'ateeka ku kigambo magadubi n'ateekako magaduba. Kigambo ekyo kitamwa naye ate tekiyinza okulemesa kukola bw'obanga okikoze. Magaduba, ate ebigambo bingi nnyo ebigwa mu kkowa eryo kiyitibwa makruuh, ebintu ebitamwa ng'osobola okufuna empeera zaakyo naye nga mw'oyise okukikola Obusiraamu bukitamwa. Kati ago gonna amakooti gaffe mwe tuteeka ibaadaati, mwe tulamulira ibaadaati, tulina okubeera nti tutegeera buli kye tukola nti kino kye nkoze kigwa wano. Ensonga ezo 5 baziyita ahkaamu ataklifiya, ensonga ezo 5 ezikuuma omwana wa Adamu okukola ibaada Allah agisiime. Twagala kutunuulira almaa'u, amazzi gayina ennamula yaago. Ahkaamul miyaa, amazzi galamulwa gatya? Amazzi gayina ennamula 4. Sigamba bika by'amazzi, waliwo enjawulo. Aksaamul miyaa, ebika by'amazzi, ne ahkaamul miyaa, ennamula z'amazzi. Ebika by'amazzi weebiri, biyinza okuba nga 3 oba 4. Waliwo amazzi agayitibwa twahiru, amazzi agayitibwa twahiru. Amazzi agayitibwa twahiru ge galuwa? Amazzi agayitibwa twahiru ge mazzi twahiru binafsihi ghayru mutahhiru li ghayrihi. Agayitibwa twahiru ge mazzi matukuvu. Tuli ku bika by'amazzi, tetuli ku nnamula z'amazzi. Waliwo amazzi agayitibwa twahiru
amatukuvu gegaluwa amazzi agayitibwa tahiru ge mazzi tahiru binafsihi ghayru mutahhiru li ghayrihi amazzi go matukuvu obusiraamu tebugayinaako buzibu naye tegasobola kuyamba kutukuza kirala ka soda mazzi matukuvu osobola okuganywa mu ngeri y'okuganywa nga juisi nga chai naye ghayru mutahhiru li ghayrihi tuyinza kugamba nti nsigazaamu ekikopo kya chai omwo kagende njoze engatto zange so nga tetwahiru bw'oganywa teryakunenya eyo obutukuvu bategeeza osobola okuganywa naye tosobola geyambisa ku nsonga ndala ekyo kika ky'amazzi nga soda nga omubisi nga n'ebirala ate wabawo ekika ky'amazzi kiyitibwa atuhuru amazzi tuhuru gegaluwa amazzi tuhuru tahiru binafsihi go gennyini bw'ogatunulya amazzi matukuvu tahiru binafsihi matukuvu mutahhiru li ghayrihi ate gasobola okutukuza ekirala n'oyoza engoye n'onaaba n'osiimula ennyumba n'okola ebirala byonna bagayita tahiru atuhuru tahiru binafsihi mazzi agayitibwa tuhuru muteeko ogwokubiri gabeera mazzi matukuvu go gennyini tahiru binafsihi mutahhiru li ghayrihi osobola okuba nga ogakozesa nga go olw'obutukuvu bwago n'oweeyambisa ne ku bintu ebirala n'oyoza enkofiira yo engoye enjeru agamazzi agayitibwa tuhuru galimu ebika nga 5 muli amaa'u gayitibwa maa'ul bahru amazzi ag'ennyanja gagwa mu kika ky'amazzi ekyokubiri ekiyitibwa tuhuru ekyasoose twagambye kiyitibwa tahiru gawukanira wala ne tuhuru at-tahiru wat-tuhuru bawukanira wa at-tahiru amatukuvu mutahhiru binafsihi go gennyini matukuvu siramu bugakkiriza gali halali ghayru mutahhiru li ghayrihi tosobola gatukuza kintu kirala gayita tahiru amma at-tuhuru go tahiru li nafsihi go gennyini matukuvu wa mutahhiru li ghayrihi gasobola okutukuza n'ekirala galimu ebikanga 5 ekisookera ddala ma'ul bi'ir amazzi ag'ennyanja amazzi ag'oluzzi bi'ir oluzzi ma'ul bi'ir mazzi g'oluzzi gagwa mu kika ky'amazzi ekiyitibwa tahiru at-tahiru gegaluwa tahiru binafsihi gogo matukuvu wa mutahhiru li ghayrihi osobola okwetukuza nago ekintu ekirala akatundu akalala ma'ul bahr amazzi ag'ennyanja gagwa mu mazzi agayitibwa tuhuru gogo amatukuvu osobola n'ogatukuza ekintu ekirala wa ma'u naharin n'amazzi g'omugga riva nago beegatube gali wa ma'ul matari n'amazzi ag'enkuba wa ma'u sarji asarji amazzi agakutte muzira guyinza okugwa n'ogukuŋŋaanya n'obaako mu katamu ogoteeka begamala okumeltinga sobola okugakozesa ku kyonna ky'oba oyagala mu kufuna wuzu mu kunaaba mu kunaaza mayiti mu kunaaza janaba mu kunaaza hiiri tegayira mutawaana ago gonna gagwa mu kika ky'amazzi ekyokubiri ekiyitibwa at-tuhuru ekisobola okuba nti kyo kyennyini kitukuvu ate nga gitukuza n'ekintu ekirala ekika ky'amazzi ekyokusatu bagayita al-ma'u najasun ma'u najas al-ma'u najas ge gaguddemu ennagisi omusulo oba empitambi bekagwa mu mazzi ago gaba gayitibwa ma'u najis amazzi amakyafu mu butono bwago ne mu bunene bwago amazzi ag'okuna ekika ekyokuna mu bika by'amazzi nga tonnaba kufuna wuzu sooka ogategeere nga tonnaba kunaaba janaba sooka ogategeere gayitibwa ma'ul musta'malun al-ma'ul musta'mal amazzi agakozeeko kyokulabirako ng'omuntu bw'anaabira mu bbaafu n'alekamu amazzi ago bagayita musta'milu kyentegeeza nga gavudde ku mubiri so gassa mu bbaafu n'afuna wuzu tegayitibwa musta'mal oba oli n'aganaabako n'agalekako oba n'agalekamu tegayita musta'mal agakozeseddwako okukozesebwako kye bategeeza nga gavudde ku mubiri n'otuula mu bbaafu naaza amazzi ne gasigalamu amazzi ago tegakola mu kufuna wuzu gwe bayita ma'ul musta'mal byebika by'amazzi 4 al-ma'u tahiru
amatukuvu gennyini tegatukuza kirala nga cyayi ne soda ne juice. Amazzi agayitibwa tuhuru, amazzi amayonjo go gennyini agatukuza n'ekintu ekirala mu ngeri y'okweyambisa okukola obuyonjo. Ag'okusatu gayitibwa ma'un najasun. Ma'un najas ge gaguddemu empitambi oba omusulo, ne ma'ul musta'malu n'amazzi agakozeseddwako oli n'aganaabamu n'agalekaawo tetuddamu gakozesa mu nnamule zaffe ez'obusiraamu. Ebyo byonna byonna tuteekateeka ngeri y'omuntu gy'anaafunamu wudhu, gy'anaatukuzamu agende mu swala, nga mu ngeri eyo tweyambisa ki? Tweyambisa aya y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala etugamba nti idha qumtum ila salat faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. N'atukubiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo mugende nga munaaba emikono gyammwe, munaaba amaaso gammwe, musiige mu mutwe. N'atukubiriza waqsilu aydiyakum, naabe emikono gyammwe ila al-marafiq paka eno waggulu, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ebyo byonna ayati, kullu hadhihi ayati tadullu ala nidaafa, byonna zitulaga buyonjo tusaana okweyonjaamu ne performance au kaifiya, tukola tutya mu ngeri efaanagana bwetyo. Twagala kutunuulira nga situnaba kubeera nti tumaliriza ahkamul miyah. Luli tubali twogera ku miteeko gy'amazzi gyegyo kati galamulwa gatya. Wano we wakulu ennyo abasinga obungi bwe tugwira mu nsobe oba obutamanyaawo. Ne tumanya emiteeko gy'amazzi naye tetumanya ennamula z'amazzi. Kati tumaze okunyonyola emiteeko ena: ma'u tahiru, ma'u tuhuru, ma'u najasun wa ma'ul musta'mal. Emiteeko ena. Kati emiteeko egyo ena tugenda kugiwa hukumu, galamulwa gatya. Hukumu kyentegeeza kyeki? Abange bensanga amazzi gano ngakozesa oba sigakozesa mu ngeri ezifaanagana bwe ziti. Twagala gatunuulira. Waliwo ma'un, ennamula esooka, ma'un yajuzu isti'maalihi, waliwo amazzi agakkirizibwa okukozesebwa fi aadatin, mu mbeera zaffe za bulijjo, wal ibaada, n'okwetukuza okw'eshariya nga janaba, nga hiidi, nga nifaasu, nga almauti. Tetwogerako amazzi ago tetuyita ibaada mwe mugwa ebyo byonna. Al-aada yenkozesa ya bulijjo. Kati hunaka naw'un, waliwo omuteeko yajuzu isti'maalihi, okkirizibwa okugakozesa fil aada wal ibaada. Aada kyeki? Embeera yaffe ya bulijjo, kufumba, kwoza, kusiimuula. Wal ibaada, osobola okugafunisa wuzu, okunaaba janaba, okunaaba nifaasu n'ebisigadde. Akati ago amazzi weegali ekika ekyo yajuzu isti'maalihi, okugakozesa fil ibaada wal aada, mu mbeera yaffe ya bulijjo ne mu ibaada. Geegaluwa? Ma'ul at-tuhur, getwalabye eri, omuli ag'enkuba, omuli ag'ennyanja, omuli ag'emigga, omuli ag'enzizi, omuli agakutte. Kati ago amazzi ago bw'ogasiŋŋaanya wonna bw'oba ogasiŋŋaanye yajuzu isti'maalihi, obusiraamu bwakuta gakozese mu ngeri bbiri, mu ibaada wal aada, mu mbeera zaffe eza bulijjo nga bwe tutambuza life y'amazzi bulijjo, ne mu ibaada mu bintu nga bina: okunaaba janaba, okufuna wuzu, okunaaba hiidi, okunaaba nifaasu, n'okunaaza omufu. Agamazzi gakkirizibwa bulungi nnyo, ebika ebyo bye tunnyonnyodde. Eyo hukumu ewedde, yajuzu, gakkirizibwa. Geegaluwa? Ge tunnyonnyodde. Amazzi ag'okubiri yajuzu isti'maalihi, kikkirizibwa. Ekigambo yajuzu ye hukumu, gakkirizibwa yennamula okukozesebwa fil ibaada wala yajuzu fil aada. Ogakozesa mu ibaada yokka. Ekyo kika ky'amazzi bw'okisiŋŋaana nga bwe tubinnyonnyodde, osobola okugakozesa fil ibaada doona aada. Gakola mu ibaada yokka, kyokka ate mu mbeera zaffe eza bulijjo tegakkirizibwa, kiri haraamu, kyokka ate nga nago mazzi. Geegaluwa? Alladhi waqa'at fiihi najaasa, amazzi agaguddemu omusulo
oba ennagisi osobola okugakozesa mu ibaada naye togakozesa mu mbeera za bulijjo ng'okunywamu juyisi, ogasogola mu juyisi, ogafumbisa n'ebirala. Lwaki? Olw'ensonga gaguddemu ennagisi gafuna wuzu singa ebeera nga teyinoonye bintu bino bisatu ebilamula amazzi. Amazzi tugalamulira mu mpunya, tegaba na mpunya. Wogasiŋŋaana n'empunya ago mafu. Amazzi tegaba na kkala, wogasiŋŋaanira ne kkala ago mafu. Amazzi tegaba na mpunya kawoowo. Kati ennagisi bw'egwa mu mazzi ago netereeta bintu bisatu bino, okkirizibwa okugakozesa mu ibaada mu kufuna wuzu, okunaaba janaba n'ebisigadde. Naye ate mu mbeera za bulijjo tegakozesebwa. Lwaki? Nabbi yatugaana, nahana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an naakula najisan. Omubaka yatugaana okulya ennagisi saghiran aw kabira, oba nnene oba ntono, kasita ogiraba ng'egudde mu kintu ekiriibwa mu butono bwayo tokkirizibwa kuddamu gakozesa mu bingeri y'okugalya n'okuganywa n'ebirala. Walidhalika so nga ate mu ibaada tugakozesa. Lwaki? Tutunulira ebintu bisatu. Ennagisi eguddemu ekyusizza kkala, bw'eba ekyusizza kkala suula eri amazzi. Tutunuulira amazzi ago ennagisi eguddemu, empunya ekyuse, bw'eba tekyuse kozesa amazzi. Tutunuulira empooma ekyuse tekyuse, amazzi ago wadde ennagisi eguddemu tegalina buzibu kweyembeera. So nga ate akantu ne bwe kaba katono nnyo, masala ng'omwana alina ttayiri nejja akasulo kasammuka mu ggama ya caayi, toddamu kuginywa. Ne weegwa mu ntamu y'enva toddamu kuzifumba, kebeera ennyama. Leka kwekalakaasa nti omwana wonze muzaala akagenda kumpangula mannyo, wammwe timumuveeku mwana wange ayiwa amataage anywa obuugi bwe, tokkirizibwa ganywa. Lwaki? lianna nabiyaka sallallahu alayhi wasallam nahaaka an takula nagisa, nahaaka an taakula najisan sawaa sagiran au kabira. Kakabe katini. Lwaki muwuzu gakola? Anti ebintu bisatu tusanze tebiriimu ate nga bye bitta amazzi kkala, wakadhalika n'empooma, wakadhalika n'empunya. Tugenda ku muteeko ogwokusatu. Kataawo gakola ku ibaada yokka gaguddemu ennagisi nga tutunuulidde sallallahu alayhi wasallam nahaaka an takula nagisa, nahaaka an taakula najisan sawaa sagiran au kabira. Kakabe katini. Lwaki muwuzu gakola? Anti ebintu bisatu tusanze tebiriimu ate nga bye bitta amazzi kkala, wakadhalika n'empooma, wakadhalika n'empunya. Tugenda ku muteeko ogwokusatu. Kataawo gakola ku ibaada yokka gaguddemu ennagisi nga tutunuulidde minzaani ezo ssatu, tegakola mu ada mu mbeera eza bulijjo. Kumbaka yatugaana mu nnagisi okugirya mu mbeera yonna gy'eba egudde mu kintu ekiriibwa mu butono obunene. Amma omuteeko ogwokusatu tugenda kulaba emiteeko ena ngera bye tulabye amazzi galika bina. Muteeko ogwokusatu yajuzu istimaalihi fil aada duna ibaada. Ate mu mbeera eza bulijjo, embeera eza bulijjo okkirizibwa bulungi nnyo okugakozesa, kyokka ate mu ibaada tegakola. Tugambye agwokusatu yajuzu istimaalihi fil ibaada duna ibaada, yajuzu istimaalihi fil aada duna ibaada. Ogakozesa mu mbeera ezisigadde naye ibaada bw'eba etuuse tegakola. Ibaada kyenjogerako nga okunaaba janaba, okufuna wuzu, okunaaba hiidhi ne nifaasi, tegakola. Gegaluwa? Gakola ku ki? Gakola ku aada, mbeera ya bulijjo. Ibaada tegasobola. Nga caayi tosobola kugamba nti kaakati binika kya caayi bakitaddeko amajaani ogenda ofune wuzu, tokkirizibwa. Lwaki? Kubanga bwe tutunulira kkala y'amajaani eba ekyusizza amazzi, ate amazzi agalina kkala tegafuna wuzu, teganaaba janaba, teganaaza mayiti n'ebisigadde. Ekyokubiri, tetugakozesa mu ibaada ng'omubisi juyisi gaba gawoomerera. Tutunuulidde nti ekiwoomerera ky'olwo n'amazzi agafuna wuzu oba gakola ibaadaati. Tutunulira ekyokusatu nga supu mulimu omunnyo, mulimu akawoowo, mulimu ennyama, ebyo tetusobola kufuna wuzu mu ibaada, tebikkirizibwa. So nga ate mu aada, embeera eya bulijjo tulya akasupu kaffe, tunyonya akasooda kaffe n'ebisigadde, tewali buzibu awo mu mbeera efaanagana bwetyo. Kino kyo kika ky'amazzi mu nnamula yaakyo efaanagana bwetyo.
amma ekisembayo gegaluwa almaa'u ge mazzi la yajuzu istimalihi tokkirizibwa gakozesa mu bintu bibiri mu mbeera zaffe za bulijjo ne mu ibadaati gegaluwa alladhi waqa'at fihi annajasatu amazzi agaguddemu ennagisi wataghayyala ahada awsaafi almaa ne gakyusa ku bitendo by'amazzi ebisatu senga ennagisi egwa mu mazzi ebitonde ebisatu ne bikyuka kala n'ekyuka empunya n'ekyuka n'empuma n'ekyuka ago tetukakozesa mu bintu byonna si nsonga ibaada wadde aada embeera ya bulijjo lwaki mu ibaada anti gamaze okukyusa kala tuyinza gafunisa wuzu kala yafudde ebika by'amazzi ebitendo by'amazzi byonoonese ate mu mbeera ya bulijjo nabbi yatugaana okulya ennagisi sallallahu alaihi wasallama tetuyinza kugakozesa kubanga yatugaana okulya ennagisi entono n'ennene lwaki mu ibaada tegakkirizibwa kale eba ekyuse empombe eba ekyuse n'empunya mu ngeri efaanagana bwetyo ng'ekyuse n'ennagisi singa gagwamu ennagisi mu mbeera efaanagana bwetyo tokkirizibwa kubeera nti ogakozesa so senga amazzi gakkirizibwa okukozesebwa mu mbeera ssatu embeera esooka tabi'a kyeki nga wegatondebwa waliwo kala ng'ag'ettosi ettosi tetukkirizibwa kubeera nga tetugaanibwa kukozesa amazzi ga ttosi olw'ensonga nti obutondwa bw'amazzi wegatondebwa waliwo kala eyo so enezze n'egwamu obugwe mu mazzi tetugakozesa olwo ebitendo by'amazzi ebisatu biba bifudde singa amazzi gavaamu ekintu kijja kigwa mu mazzi nekikyusa kala agamazzi tegakola so nga ate osingana n'ennyanja ewoomerera so nga ate omunnyo gutta amazzi lwaki ennyanja amazzi gaayo gafuna wuzu kubanga obutondwa bw'ennyanja yatondwa erina omunnyo ekyo tekikosa amazzi gaffe gakola mu mbeera yonna ettosi lwaki mazzi gabeera mirike gaba galimu olutaatata lwaki olw'ensonga nti wegatonderwa waliwo ettosi tetusobola kulijjawo ensonga emu amazzi ago ne bagagakyusiza kala tewali buzibu ne begakyusa empunya tewaba buzibu ensonga ey'okubiri ogakozesa mu biri bye twasoose okugaana bakiyita almujawara mujawara kyeki embwa yagenze n'efiira wali embwa bwe yafiiridde wali wano waliwo oluzzi kati empewo zino engeri gye zikunta ng'ate oluzzi luno luliraanye embwa we yafiiridde amazzi gano ogenda okugateeka mu nnyindo nga gawunya ekivundu gawunya ekivundu ky'endiga eri gawunya ekivundu kya ffene naye nga tagudde mu mazzi bakiyita mujawara kuliraana ekyo tekyolona amazzi kozesa amazzi ne begaba nga gawunya bubi tewali mutawaana amazzi osigala ogakozesa olw'ensonga nti tekyazze direct nekigwamu lwakubadde kiriraanye obuliraanyi okuliraana kwekyo ekintu tekitta mazzi ne bikiba nga kiwunyira ddala ng'ekivundu kiri mazzi gano gawunya ng'ekivundu kiri falamani dhalik tewali mutawaana kiki tuliko ahkamu lmiya amazzi galamula gatya ge tusingana mu mbeera ze twogerako kati ennamula zaago ebika twabyogedde biri bina byebiruwa ma'u tahiru ma'u tuhuru ma'u najasi wakadhalika ma'u lmustamali ebyo bika by'amazzi ennamula ze zino nnya ze tuliko tumaze okuziraba tugamba oluwaganywebwa mu mbeera zonna si nsonga mu ibaada oba mu mbeera za bulijjo tugamba oluwaganywebwa mu ibaada yokka teganywebwa mu ada ge gaguddemu ennagisi neba nga tekyusiza bitendo byaki by'amazzi netugamba eyokusatu ennamula gakozesebwa mu ada tegakozesebwa mu ibaada nga gagaluwa kyayi tumunywa tulina mutawaana naye tuyinza mumufunisa wuzu ye ibaada netugamba agasembayo ge gaguddemu ennagisi n'ekyusa ebitendo by'amazzi ebisatu ekkala empunya n'empooma ago tetugakozesa mu mbeera zonna tetugamba tugakozesewo amazzi agakyusizza wano wammanga amazzi tugakyusa wano wammanga tukkirizibwa okugakozesa ku binsonga ssatu singa tabi'atul ma necha y'amazzi waliwo kala Allah yatondawo nga waliwo kala wali mutawaana kozesa nebo singa nanga gakyusiza kala ng'ebbumba ng'ennyanja kubanga ennyanja ya munnyo ate ng'omunnyo guttira ddala amazzi singa gugwamu bugwi nga si butondwa bwago tamuneka gwamu omunnyo
akadomola kagwamu omunnyo, ebbinika oba kyonna amazzi gaba mafu. Ennyanja lwaki? Kubanga ennyanja bwe butondwa bwayo yatondwa nga y'amazzi ya munnyo. Ne tugamba ensonga ey'okusatu alimujawala, singa ekintu ekiwunya kiriraana amazzi gano nga tekigudde mu mazzi naye olw'okunta blowing kw'empewo eno n'etambula bweno bakiyita hubo, entambula y'empewo n'ejja ng'eyita ku mazzi gano, ogenda ogakwatamu nga gawunya ng'ekintu ekyagudde wali ekivundu, mazzi ago gafuna. Lwaki? Kubanga kiri tekigudde mu mazzi muno lwakubadde kiriraanyeewo. Ensonga y'okusatu almururu. Mururu kye ki? Mururu ng'amazzi we gayita, amazzi be gabanga ffe tuli eri mmanga ate oluzzi luluwali ekidiba, mazzi gavaayo matukuvu bulungi ddala, naye bwe gakulukuta wano gasangawo akaswa oba waliwo akabumbabumba, gagenda otutuukako eri ewaffe nga gajjiddemu olubumbabumba. Lwaki? we gayita wano gye gava teri buzibu ne gye gajja teri buzibu, naye wano we gayita otutuukako bakiyita almururu, gayita katakaako ku katosaako ne gatuuka ewaffe eri nga kale efudde, tewali mutawaana kozesa amazzi. Lwaki? Kubanga kino tosobola kukijjawo bwe butondwa bwakyo wano we gayita. Kati ebintu bisatu ne bwe gaba nga kale amazzi gayinoonese mu bitendo byago, ebintu bisatu ne bwe gaba nga gayinoonese mu bitendo byago tewali mutawaana. Tugambye alimujawala okuliraana ekiwunya, oluzzi ne luwaana awali ekiwunya. Ekyokubiri at-tabi'a, bagatondera waliwo omunnyo, waliwo kkala. Ekyokusatu almururu, kwe gayita ku kiti ekivundu kiri awo kinene tusobola kijjawo, amazzi tugeetaaga, gagenda okutuuka eri nga galimu olutakataka luno olw'ekiti ekivunze kino, tewali mutawaana. Naye ekijja ne kigwamu mu mazzi nga si butondwa bwakyo, amazzi ago tetugakozesa mu ngeri efaanagana bwetu. Kakasa bulungi ti omusomo gutegeerekese bulungi, tuli ku tahaara, nsibuko y'okwetukuza, tugende tusaale Allah nga bw'atwagala okubeera abayonjo ngeri efaanagana bwetu. Tujja kukomawo ayuha al ikhwa nga tutambula n'okutemaatema akawonvu k'essola, tusalla lwana abayagadde biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Tubadde ku buyonjo nga yebuku sharutu min shuruti ssola, obukwakkulizo bw'essola okugiyimirizaawo kusooka kweyonja mu ngeri gye tutemyetemye amazzi ge tukozesa mu ngeri efaanagana bwetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Mwebazibwa okuwuliriza n'okutulaba. Sigadde ndi Abdulrazak Mutebi mu mbeera ezifaanagana bwezityo, n'ebirala bingi bikyajja, sigalawo tovaawo mu ngeri y'okuyiga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Sheikh, ku nsonga z'otusomesezzaako, barakallahu fika wa jazakallahu khair. Amin. Twesanze ekibuuzo kimu bibiri inshallah tufundikire. Naam. Masajidi ze tuwangaayirako oba emisalla gye tuwangaayiramu mu bibuga girina ebifo ebifunirwamu wuzu, naye twesanze ng'obudomola bwe tukozesa mu baitul khala ate bwe tujja bwe tubbika mu pipa ebeera awo okumpimpi ne tukozesa wuzu, ng'ate oba oliawo temuliimu ekyenkalakkalira nti kyekyo ekigasena. Sikaga amazzi go gali gatya? Kuba abaddu bangi tugakozesa mu bibuga naye tetumanyi oba wuzu zaffe ntuufu oba nfu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Kibuuzo kirungi nnyo, kiri educative ddala, kibuuzo kya mukadde waffe, kibuuzo kirungi naddala. Olwo mizikiti egimu gye mmanyi ddala nga bw'akibuuzizza, akadomola bakajja eri najja akatutubikamu n'addayo, ate nga kavudde mu kiyigo oluusi mu kayu. Kati abuuza mazzi gano tujja tugafunisa wuzu zaffe ziri zitya? Tugamba nti tuddukayo. Ekyo tusomeseza ahkamu almiya, tulabule ennamula. Mazzi ogategedde ziba zitakisaamu miteeko. Kati galamulwa gatya mu mbeera zino ze tugasangamu? Embeera ze tusangamu amazzi gano galamulwa gatya? Kyekyo kati agambye akadomola bakajjayo mu butuufu nga naawe okiraba kava mu kayu, ate najja akaleeta mu kipipa kibeera awo. Kati nga tunabakozesa mazzi gano, sooka otunuulira ebintu bisatu. Ebintu bisatu bw'obitunuulira mu mazzi gano kikuwa ekyokukola. Bw'ogawunyako tegawunya musulo, bw'ogakombako tegawoomerera musulo, ate tegakyuse kala ya musulo. Amazzi agasigala gakola bulungi ddala, gafuna wuzu. Kubanga awuswafil ma, ebitendo by'amazzi biri bisatu. Ekikivaako ekimu ne kikyuka ku mazzi ago tegaddamu kukola,
nebe tugenze okutunira akadomola ke baleese tewaliwo kitusanze amazzi ago gasigala gafuna wuzu ku muteeko ogwokubiri naye tetuganywamu gafumba mu kyayi. Lwaki? Tukakasizza bulungi tibaatuzizaamu akadomola akavudde manju kateeka okuba nga kabaddeko omusolo. Gaba tegasobola kufumba kyayi, sobola ganywa, sobola kufumba mmere, naye ate ku wuzu bwe tugenda ku minzaani y'amazzi ga wuzu go gasigala gakola bulungi. Ate mu ngeri y'okugakozesa enkozesa eya bulijjo tegakola kuba omubaka yatugaana okweyambisa amazzi agaguddemu ennagisi mu ngeri y'okulya n'okunywa n'okufumba n'ebifaanagana bwetyo mu ngeri y'okwekuumira ku njigiriza entuufu. Tetukozesa amazzi ago mu kuganywa wabula gasigala gafuna wuzu olw'ensonga nti ebitonde ebisatu bino tewaliwo kitusanze kyonoonese mu ngeri efaanagana bwetyo. Wallahu a'lam wa barakallahu fiikum. Fika barakallah jazakallah khair. Naam, ekibuuzo ekisembayo biidhnillah olw'obufunda bw'obudde tugenda beera n'ebibuuzo bibiri. Oba oli abo abanaabalina ebibuuzo inshaallah mujja kubisindika tubeeko engeri gye tunaabyanukulamu omulundi ogwokubiri. Seka ekibuuzo ekyokulala kigenda ku mazzi ga ttaapu. Twesanze ng'amazzi ga ttaapu gano waliwo lwe gajja nga gali mu mbeera oba galinga agalimu eddagala galinga nga tegategeerekeka naye nga bulijjo malungi, naye waliwo lwe gajja nga gajjidde mu mbeera ya butategeerekeka, galimu olusu tegategeerekeka, oluusi galimu n'eddagala. Go galamulwa gatya ago? Ekibuuzo kyaffe ekyokubiri kikwatagana ku musomo gwaffe ogw'eswala n'obuyonjo tahaara nga bwe tugibaddeeko bwe tugisimye. Amazzi ga ttaapu gasobola okujja nga galimirike ate gasobola okujja nga gawunya bubi. Kati galimu engeri bbiri. Almalikiya bo bagamba nti amazzi ago bwe gaba nga galimu akasu ako oba kakkala akatono ng'akabeera mu ttaapu fala maani'i dhalik, tewali mutawaana. Fastadallu bihadith, ne beeyambisa obujulizi bwa Ummu Atiya. Ummu Atiya bwe yali omukyala yali asinga okumanyikibwa mu Madiina okunaaza abafu. Yamanyikibwa nnyo n'ekitonde oba ekitendo ky'okunaaza abafu mukyala oyo Atiya. Era y'omu ku yanaaza abaana ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Kati Nabbi sallama bwe yawaayo omwana we ne bamunaaza, agamba abo abanaaza bamunaaze nga bamaliriza bateekeyo ka sidiri ako oba kafur wa sidiri oba kafur oyo alimu akawoowo. Kati bagamba fastadallu bidhalik nti Nabbi yagamba ku mulundi ogusembayo bateekemu kafur. Kati kafur oyo alimu akawoowo. Ne bagamba nti singa akawoowo akatono kaali katta, Nabbi teyaligambye bantu abo mu mazzi agasembayo bateekeremu omuntu oyo akawoowo ka kafur. Wa min hadha muntaliq ajaazu dhalik, mu mbeera eyo bakkiriza okukozesa akawoobe kaba katini ne kakkala nga katini akakyuse. Amma ghayru almalikiya, abatali ba Maliki bo baagaanira ddala bwe kiba nga kirabise bwe kityo tusobola okulinda amazzi gano kuba gajja kuteeka. Bwe beeswala ng'egenda kuyita faliyatayammamu, olwo afune wuzu asaale alinde amazzi gano gateeke kuba kajja kuvaawo baataddemu buteesi ddagala. Naye inda hadha alwaqt la nasta'milu hadha alma', tetukozesa mazzi ago hatta yasta'dila au hatta ya'dila, okutuusa bwe ganaatereera ne gavaamu akawoowo kali akasu. Wakadhalika ne kakkala ako ke bataddemu ak'eddagala agakuuma amazzi ago nga malamu. Dhalika inda almalikiya bo tebalina buzibu, wa inda ghayri almalikiya boga nti amazzi gaba gafudde mu stetasi yaago be tuba tusuubira nti gajja kuteera tugalinde. Natayammamu, tutayamame tugende tusaale nga n'amazzi bwe gatereera mu ngeri efaanagana bwetyo. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fika wa jazakallahu khayra. Twebaza baganda baffe batuwuliriza olw'obufunda bw'obudde biidhnillah. Tugenda kukomaawo nabwe kityo tubakubiriza mweyo obudde musome eddiini yammwe. Leero ebyokwekwasa bitono gye tuli ne gye muli, lianna nti social media platforms nyingi zikutuusaako buli kimu ky'oba weetaaze mu mbeera yonna. Nabwe kityo nyiikira ofeeyo okulaba ng'osoma naddala essala.
Gwe n'atambula naffe mu mbeera y'okusoma essala wamu ne mukadde wange ate omusomesa wange Sheikh Abdulrazaq, inshallah ojja kugenda okumalako essala nga mu butuufu naawe oyize ky'oteekeddwa okukola mu buli mbeera yonna, naddala okusaala n'ebyetaagisa mu ssala biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa salli llahumma ala sayidina Muhammad.